أقول مستعينا بالله من أسباب التخلص من الدنيا، من أسباب التخلص من الدنيا twalaba omulundi ogwayita alqanaa, okubeera omumativu mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera abamativu n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatwabulira nabyo. Bw'oba oyagala ensi eno okubeera nga tekuwangula nakukuba kigwo, twalaba nti omuntu agwana okubeera nga Allah kyaba amwawulidde nakyo mu bungi bwakyo n'obutono bwakyo kyalina okubeera nga amatira nakyo. Ne tulaba ensonga endala, omuntu ateekeddwa okumanya nti much as you are living in this world, mu nsi muno omwowangaalira naye lam tukhlaq lidunia. Allah subhanahu wa ta'ala takutondangako ngaakutondedde edduniya eno kyoba olaba nti ogiyitamu kaseera, okibeeramu kaseera mpa wekaaga, Allah subhanahu wa ta'ala anakujjamu nakutwala gyoteekeddwa okubeera nti gye yakutondera gyogenda okuwangaalira. Innama khuliqtum lil akhirah, omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala yamutondera nkomerero. Enkomerero za ngeri bbiri, waliwo abagenda okutebenkerera mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti saati mustaqarran wa muqama, kifo kibi kyakubeera nti omuntu alina kibeeramu olubeerera era mu bugenderevu n'obugenderevu. Ate waliwo abagenda okutebenkerera fi jannatu naim, mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala mu janaye. Allah yagamba nti hasunat mustaqarra wa muqama, kifo kirungi ekyokubeera nti obutebenkevu bw'omuntu n'okuwangaala okw'olubeerera mwagenda okubeera nti awangaalira. Wa inna ddara al akhira la hiya al hayawan, obulamu obutuufu bwebwo bwogenda okubeera nti buli omu ajjulukuka agende mu bwo. So ilam, bw'oba oyagala okubeera nga tosimba lukono na kuwangulibwa na kubibwa kigwo duniya eno, manya nti Allah takutondangako ng'akutondedde duniya eno, wabula Allah subhanahu wa ta'ala yakutondera addara al akhira. Ensonga endala gye twalaba omulundi ogwayita, bw'oba oyagala obutakubibwa duniya kigwo n'obutawangulibwa duniya, oteekeddwa olubeerera okufaayo okumanya ebyengera by'ejjana ne Allah subhanahu wa ta'ala bye yateekerateekera abantu abagenda okubeera mu jjana, n'okubeera nga obirunkanira n'okubikolerera. Saate era n'ekirala okufumiitiriza ku bibonerezo by'abantu b'omu muliro na biki Allah subhanahu wa ta'ala bye yateekerateekera abantu abagenda okubeera mu muliro. Kikuyambako okubeera nga okusobyakwo ne kukendeera mu nsi muno olw'okwekeka ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala, ate ne kikuyambako okuteeka amaanyi mu kukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byasiima, oba olyawo wakati mu kululunkanira ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala nejjanaye. Waliwo ennamba wano gyenjagala okubeera nga tugibuuka, tujja kugiddira mu ngeri ya njawulo. Omuntu yenna ayagala obutawangulibwa duniya, waliwo ataasi binnabiyi sallallahu alaihi wasallama fi zuhdihi fi hadhihi dunya wa rafduhu laha, okubeera nga ataasi, okubeera na ekyokulabirako ekirungi ng'okiraba ku mbaka sallallahu alaihi wasallam, butya bwe yanyoomolamu era n'atatwalibwa era n'atamalibwamu duniya eno, era n'okugigaana ng'agigaana salawatullahi wasalamuhu alaihi. Oba oyagala ereme kuwangula, oteekeddwa okubeera nga olina rolo modo nga naye si mulayayaani, nga ye mbaka sallallahu alaihi wasallama. Oyinza obutakoma ku ye, wabula n'ogenderera ddala n'olaba kuzuudu sahaba li hadhihi dunya, basahaba ridwanullahi alaihim ajma'in abawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam banyoomoola batya edduniya eno era ne batagitwala nga nsonga, bakomekkereza bagiwangudde, bagiwangula ridwanullahi alaihim ajma'in.
وتوالبمكو كزهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد الأنصاري توالب زهد الأنصاري بأنصاري بافانا غنباتيا كوايدو كانوا تجيا كديرا إن شاء الله كمبaka صلى الله عليه وسلم ينغا صلوات الله وسلامه عليه ebibyo bifaanagana bitya mu mbeera gye yawangalako ku nsi kuno na butya bwe yeeyisaamu era yakomekkereza Allah subhanahu wa ta'ala ensi agimuwanguzisizza. Akawaali enamba eyo tujja kugiddira tugende ku namba endala. Abantu abawona edduniya eno neetabakuwa kigwo. Naam, namba 14 badhlu dunya, badhlu dunya. Namba 13 badhlu ad-dunya. Bw'oba oyagala ensi ereme kukuba kigwo nakuwangula oteekwa gigaba, gigabe. Ekkubo eriyamba ku muntu ensi eno obutakubeera nga nnene mu mutima gwe kwe kubeera nti omuntu agigaba, tagyetuumako. Nolwo teyeetuumako duniya. Badhlu dunya, omuntu okugigaba an tariqi kathrati sadaqat, ng'ayita mu kkubo ery'okubeera omuyitirivu w'okusaddaaka, wal infaaqi, n'okugiwaayo fi wujuhi lkhayri, mu makubo g'asobola okubeera ng'afuniramu obulungi, n'amakubo wal birri, n'amakubo agagwa mu mbeera ey'okukola kutya, ey'okulongoosa. Warasdi alwaqfu, Allahu akbar, warasdi alwaqfu, n'omuntu okubeerako n'ebintu byakola nga byansibo ng'ajja kubeera ng'abinogamu empeera ebbanga libinaabeera nga weebiri. Ezo ze awqaf, abantu kyova olaba nti abantu bawaayo n'asala obutundu bw'ettaka guwandirowooza nti yandigutunze afunemu ssente gati ettaka eryo likasibwemu obusiraamu, oba bazimbeko essomero, oba bazimbeko eddwaliro, oba bazimbeko ennyumba ng'evaamu ssente ezirabirira da'awa oba ezirabirira bamulekwa. Rasdu alwaqf walmusharakati fi lmashruati alkhairiya, n'omuntu okubeera nti edduniya bwebezze mu ngalo zo nga Allah subhanahu wa ta'ala agikuwadde, okubeera nga weenyigira mu bintu ebikolebwa ebirimu obulungi ng'okuzimba emizikiti, ng'okusima enzizi. Sajja olaba musajja yazimba ekizimbe ekya King Fahd, myaliro emeka, naye gati ekizimbe kino katukizimbe mu Kampala wakati naye kibeerewo nga kivaamu ssente nga ziyimirizaawo yunivasite y'obusiraamu. Lowooza ssente mmeka ezo? Waliyo abantu, al-Imaamu al-Bukhariyu yalina muganda we nga yamugamba nti gwe genda osome, soma hadithi, soma irimu, naye buli kyonna ekikukwatako, oba kujjanjabibwa, oba kulya, oba kwambala, oba kugulira kalaamu, oba kugulira bitabo, oba ki, ekyo kiri mu nsingo yange. Era al-Bukhariyu Muhammad bin Ismail al-Bukhari tiyabeerako mu kutawaana. Bwe mbanga mwagala bannayuganda, abantu bonna abaagala okuuma eddiini yammwe, bwe mbanga mwagala eddiini eno obusiraamu eyimirirewo, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagambanga nti abantu mayu uwini ani ampambaatira, oyo ayogera yaani? Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ani ampambaatira nanyambako hatta uballigha risalata rabbi, nsobole
okubeera nga ntuusa obubaka bweyantuma Allah subhanahu wa ta'ala. Ani anyamba nampambatira? Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam ina abantu abamusapootinganga mu nsonga ze, nasigala nga yashtaghilu birisalati rabbihi, nasigala nga atawaana n'okutuusa obubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bendabyeko mu nsi nga Saudi Arabia abawalimu bora baabo neirimu etudde etebenkedde. Allahu musta'an. Abamu gavumenti yeyabakwata balina kaadi nga bwalwala oba mwana kulwala oba masanyalaze oba ki, ateekayo buteesi kaadi seeka, ensonga yeneekoletya eneggwa. Maaratibu shahariya, nga bawadde n'omusaala ogwa buli mwezi okumala ensonga zaabwe. Fayashtaghiluuna bililm, ne batawaana n'okusoma ilmu eno ey'obusiraamu ne bagasa sosayate yaabwe. Naam. Ate waliyo abalala abatali ku leva eyo, nga mu kitundu wabeera aghniyauhum, abagagga baabwe babakwata ne babawummuza ku bwetaavu obw'okulya kwabwe na buli kimu. Abagagga athriya bali emabega w'abawalimu e Saudi Arabia. Abawalimu tebayagga, abawalimu tebayagga ila haddi okutuuka ku ddaala ng'omuwalimu Sheikh Badr Abdul Muhsin Badr al-Abbadi, mwana wattu n'abayizi mmwe. Sheikh Abbadi agaba sente, bamuwaayo ne zaagabira abayizi abatula mu ddarasa. Oluvannyuma lw'emyezi oba 3 bakola register, era ku nkomera y'emyezi 3 buli muyizi aba aboolutendera bagenda kola atya, naye nga empagi ziri mabega waabwe. Nasalu llah alafu walafiya. Abawalimu benalabako abasomesa ffe ebugembe, gwekyo kimanyi. Abawalimu baseeka baffe betwanyumiririzaamu okuva lwe baafulutuka mu ssomero, omusaala gwabwe gujja gwa buli mwezi, era obasanga batebenkevu mu kusomesa. Sijja kwogera seekaani na seekaani. Baseeka ababadde ku biraali awo nga tukyali wano mu binyira wano, n'abamu bakyali ku peeroolo emabegaawo wakati w'emyaka gwa 2024 mpaka nga 2010. Nina omuwalimu yajjanga e Saudi Arabia nga ndi mu mbeera zino eza hijja kunoonya ebisolo by'abawalimu, ng'ajja kunona musaala gwa banne ogwa buli mwezi. Ajja okunona mu wizaratul awqaf, toyinza basanga nga batawaana. Hata olwaleero waliwo abawalimu nga batambula ne bagenda ne bamuga nti genda obeere ekisolo, genda obeere eggulu, genda obeere, aba tujja kuwa $5,000,000 omwezi. Olaba muwalimu kutambula genda kubeera eyo n'obutebenkevu obw'ekika ekyawaggulu asobole okugasa ebitundu ebyo. Bannayuganda, almusharaka fi lmashruati alkhairiya, bwe muliba mwagala okuuma eddiini yammwe eno mu bawalimu bagibasomese, omuwalimu ateekwa okusoma irimu eno. Muve mu bikokyo. Naye omuntu okutuula ku Qur'ani asoma amakulu gaayo obwo budde, omuntu okubeera n'obudde nti agenda amaze okubisoma oba yasuza asoma
ate agenda abasomese nga bwe tujjawo ne tubasomesa mu ngeri etali yakubafera. bwe muliba temwagala bufere mu buwalimu mu Uganda nga mwagala knowledge ddala ey'obusiraamu eri based on research ng'abawalimu afaayo okusoma kyanaabasomesa, wateekwa okubaawo ababasapootinga. wateekwa okubaawo ababasapootinga. wallahi alladhi la ilaha ghairuhu, kambalabirire omuwalimu bwakeera ku makya nakkirira mu katale, Allah tusaasire, okubaala asinga wakati wa katale n'eyirimu si byangu. kiddemu okubaala asinga wakati wa katale n'eyirimu si kyangu. era bw'okigendamu ekimu kifa, ekimu kikola kite nkiddemu, ekimu kiteekwa kukola kutya, ekimu kiteekwa okufa. Either amaanyi ojja gateeka mu katale, oli China, oli mu dduuka, oli ku revenue, twala tugende, oli liddawa, irimu ejja kufa. era abo be basheeka bammwe bemukakasa nti kale gundi yasoma naye munnange bisira lyonna liri mu kusuubula. toli mulabako wakola atya, wasomesa, toli mulabako nti Adamu bw'anaaba asomesezza, toli mulabako nti byasomesa yabisomye. Either akatale kasinza irimu amaanyi, irimu nekola etya, irimu nefa, akatale nekayitawo. oba seekyo ojja kubeera mu kwerimba, kuba tolina budde bubeera ku dduuka, tolina budde buyiriba, tolina twala tugende, irimu erame, byebya bizinesi bikole bitya, olondawo kimu ku bibiri. olondawo kimu ku bimeka? olondawo kimu ku bibiri. bino byenjogera mugende mbinoonyerezeeko, mujja kubiraba. akaya lwaki onkomako? ono yaya seviri ankomako. So omuntu ayagala okukolera feva obusiraamu, Allah bwayawulidde n'ebyenfuna muyambeeko. abawalimu tubafeze, abawalimu tubafera ne tubawa ebitayidde, kubanga naffe bateekwa okuyimirirawo. lwaki tubeera kola obuwalimu gwayambako abaana b'okusoma? Allah ajja kubawa obulungi obwo, n'omuwawulira n'asigala ng'asomesa abaana. lwaki temuyambako abantu Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo byabawulidde nabyo? lwaki temuyambako abawalimu okutuuka eri ababeetaaga, okutuuka eri ababeetaaga? nagenda ekaseese nali ku byange, si kaseese Kabaale, nali ku byange. Imaamu nanga nti seeka sigwe Omar Siddiq, nimuga nti yenze nga ndi mu saati nampale, ndi mu byange. kati naye omuntu akola atya mu okujja otusomesaako? tetubasobola. omwalimu wakugamba alina emmotoka, amafuta gokka ga mitwalo 45, fe tuzijjewa? naye naffe twagala mujje mutusomesa, naye tuzijjewa? naye ng'abantu abalina ssente wano bakola bata? nabaddeko awo jjo lyabalamu awo, nabaddeko awo Embalala. naye mukyalo omunanga nti seeka twafunye ekizibu wano, twabaddeko tutudde
Omuwalimu n'agamba, omukyalo n'agamba nti seeka yatukoze ekigambo, twamugamba okujja otusomesa, n'agamba nti mulina akakadde. Abo mbiriizi mulina akakadde. Aga nti ate nga twagala jje. Ne twekubakuba mpaka lutwakkanyiza ku mitwalo 8. Naye tunuulira naawe ekyalo, mitwalo 8. Masakini. Banoonya emitwalo 8 kuba omuwalimu abayiiyiza wano naye asobola okubeera mbu abaana be bakola batya? Basome. Njagala butabakweka. Kyala yangambiraga nti seeka n'ekinaana kyaffe kikyatuluma kuba ne seeka byetusomesa tetwabitegeera. Saba Allah ajulire nga ndi ku kituuti wano. Ebyo nabifunye ku Friday wedde nabadde mbala. Nabati ekinaana kituluma. Abawalimu bino byolaba byetwogera ku bid'aat, wallahi alladhi la ilaha ghayruh, abawalimu bangi batudde mu bid'aat lwa support eyo. Ahlul bid'i bannanyini bid'aat zaabwe bamanyi okubawa obumotoka, bamanyi okubawa obusente, bamanyi okubawa obufuta, bamanyi okuba bibiita okwo. Ako mazima. Ako mazima. So baganda bange, eduniya eno abantu Allah subhanahu wa ta'ala basitudde. Allah basitudde. Sente zikola ki? Sente bw'oba oyagala eduniya eno ereme kukuba kigwa, sente zikolebwamu. Eduniya egabibwa ng'omuntu agiteeka mu ebyo byasobola okubeera nga atuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga abifunyemu empeera. Ye muntu atagenda kujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti ma aghna anni maliya wallahi alladhi la ilaha ghayruh. Atakoze ekyo sente agireka mabega yonna n'agireka ku duniya ng'agizimbye. N'ogireka eduniya ng'oguze amataka, ng'ozimbye ebizimbe, ebidduka bisigala mu kompaundi awo, gwe n'oyolekera ngalonsa. Ng'ogikuŋŋaanyiza naye nga tolina gy'ogitutte. Atakoze ekyo eduniya atagigaba, Allah amutwala n'agireka emabega n'agenda ngalonsa nga wallahi agikuŋŋaanyiza. N'omusanga nga yawma alqiyama ali mu bejjusa eduniya ye agati ma aghna anni maliya ma aghna anni maliya. Sente yange gati yangasa. Erimu ekyokubiri ogireka emabega ate ng'ogenda kugivunaanibwa mu maaso w'olaze. Wallahi ogireka emabega nga balwana, omukazi, abooluganda, abaana balwana, kino kyange, kino naye nga gwe misikini bakututte sufuruliya dayiri, bakututte ngalonsa. Ate gyogenze olutuukayo nga batandika okubuuza ku byolesa emabega. Min aina ktasabtahu wa fima anfaqtahu. Naye olunaku lumu ewambaka sallallahu alaihi wasallam basala embuzi
omaka yayitaliiwo mu maka ga Aisha radiyallahu anha ne basala embuzi ne bagigaba ne basigazaawo akagulu bagigaba 3/4 ng'emagulu ameka 3 ne bagaba baneiba abanakutwala tugende ne beterekerawo akagulu omubaka sallallahu alaihi wasallam yakomawo n'ababuuza ati owange Aisha embuzi yabadde etya ne bamuga ati ya Rasulallah twagigabye yonna naye twasigazaawo akagulu omubaka ng'agamba Aisha n'amugamba nti embuzi yonna mugisigazza okuggyako akagulu yagamba embuzi yonna mugisigazza okuggyako akaki okuggyako akagulu so nga bo baali balaba nti embuzi yonna bagigabye okuggyako basigazzaawo kagulu omubaka sallallahu alaihi wasallam agati ebyo si bye bituufu ekituufu kiri nti embuzi yonna mwagisigazza yammwe Allah bwakkiriza embuzi yammwe yonna mugenda gisangawo mu maaso ga Allah naye kana akagulu kemwasigazza kagenda mu ttooyi kana akagulu kemwasigazza agisirajo osimanyi oba obitegeera akagulu kagenda wa kano kemwasigazza kagenda mu ttooyi mugenda kalya olubuto lukenenulemu byeketaaga mugende mukafulumye ng'ennagisi naye obugulyo buli obusatu mwabikulembezza byabasooseeyo gye mulaga omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti senga bukeera ku makya Allah nampa mithila Uhudi dhahaba nampa ebyenkanakana n'olusozi Uhudi nga zaabu agamba nti negomba okeera ku makya nga sirinaawo kantu konna nga byonna mbigabye naga nti okuggyako kyembasigazzaawo nga mpozi nkikuumidde banja oba nga waliwo obwetaavu mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala segomba kubanga asigazzaawo bugenda okukeera ku makya nga mbigabye biweddewo omubaka sallallahu alaihi wasallam yabuuza ti abange mmwe mu maali zonna emaali ey'engeri ebbiri eriwo esinga okwagalibwa gye muli emaali eyammwe oba emaali ey'abasika ogati ya Rasulallah emaali eyaffe yesinga okubeera ennungi gye twagala okusinga ey'abasika omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abaga nti emaali yammwe yeeyo gye musaddaase nebakuleetya nebakulembera naye ate emaali y'abasika bammwe yeeyo gye mutuumya fe olwaleero emaali yetusinga okwetaaga yeyabaki eyabasika nabaddeko ne mukwano gwange jjo natwogeramu Allah yali yamusitula mu byenfuna naga nti seeka duniya Allah atusaasire aga ati okimanyi nti nina abaana naye ntawaana nenzira eno nenzira eri nga ntawaana nayo naye siina mwana nyambako naate ekinakuwaza olunakutuka nga batandika kulwana olunakutuka bwepa nga batandika kukola kuti nga batandika kulwana omukwano gwange yafuddeawo bamuziisaawo noli yadanganaga ati ekiri mu baana basaviiri omweyagala kutema munne Allahu akbar hadhihi dunia abantu abagimanyi bannange biri ebintu byewuunyisa wallahi alladhi la ilaha ghayru baganda bange ebituufu bisigala bituufu
abantu babiri mukkirize mbogereko mumutima mulungi, omutima mulungi. Muganda waffe Ibrahim byemuke, muganda waffe Ibrahim byemuke, byonna byonna teyasigaza okujjako akataka kenkoowe n'omuzikiti oguli ku Afrikana, awo wasigala empeera ye. Lwe yafa we nategeera ti n'ettaka eririko Ubayyi wali ku Ntebe Road, era we yafa nga boogera wali enkoowe nategeera nti n'eririko Madiina primary eri wali ng'ogenda ewaffe Emmende. Wallahi bye bibi. Ani amanyiyo ekino? Waliyo n'omuzikiti gw'e Masajja, onaawo nzijukizza, wali ku kibira. Subhanallah, keyateeka mu ebyo keekaani? Keekake bw'abanga Allah yakakola atya? Bw'abanga Allah yakakkiriza, bw'abanga Allah yakakkiriza. Ajja sigala nga anoga, ajja sigala nga anoga. Naye ebisigadde bino bitulakita ebiri ku Ntebe Road, simanyi guli ku woteeri, simanyi waliyo guli gwe wanawulira Karamoja, simanyi twale tugende. Kuweyo owokubiri, muganda waffe ono w'okusaapolo Kaggwa, Musa Sewava, gwokimanyi nti ogwo omuzikiti oguli awo gumu, ne wali we yaziikibwa awaali seeta y'abati oyali akuŋŋaanyiza enfunzi misikini, ne sentaasi ze baayogerako 3-4, okimanyi nga byebibye oba okibuusabuusa? Nenaakulabyawo mu Kiwuunya, nagwo ngumanyi. Okimanyi nti obwo bwe bwennyini eyo yedduniya ye? Naye gwe okimanyi nti byonna byonna ebisigadde takyalinako mugabo? Oba temukimanyi? Mulowooza bino bya bulimba? Wallahi nedda, gano mazima. Bazilu dduniya, ekkubo omuntu mwayita okubeera nga edduniya temukuba kigwa, kubeera nga agikola atya? Agigaba. Gigabe kyekyebeeyi gy'oli, gigabe ekyo kyekyebeeyi gy'oli. Negyotuuma gituume, naye ng'ogituuma kola kutya? Okyanoonya woogiteeka mu wujuhul khayr. Baganda bange si bituufu. Allahu akbar walillahi alhamd. Oba abayindi abaazimba alidina ono oba balinayo ekirala? Naye baagalye olowooza bano gakyenkana ki? Kano keekaavu, olowooza bano gakyenkana ki? balinawo ne Nakasero wali. Baganda baffe basiga mu byonna byonna entwala bano abasiraamu ba Uganda gye batunze ne bagimalawo, buno Allah subhanahu wa ta'ala bubalekeddewo. Ayuha nnaasi, mikwano gyange, sente ebyo byekola, sente edduniya ebyo byekola. Era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba omugagga Allah bwagiwadde mu suratul Qasas, yagamba nti wabitaghi fima ataaka Allah. Basiraamu mwe Allah bw'aga gibawadde edduniya, wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhirah. Mwandinoonyeza nno mu ebyo Allah byabawadde. Muddala
nga mustandinga better chances. Allah abawadde kye musobola okwerongoseza nakyo. Edduniya omuntu Allah bw'aba agikuwadde okwegasa nayo, edduniya kugiwaamu zaka. Giweeyo, waayo zaka. Mwebyo Allah byakuwadde, waayo zaka. Obuzibu buli mu kugituuma, obuzibu buli mutawa zaka. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. buli yenna Allah gwawadde edduniya obulungi buli mukola kutya mukuwa zaka. buli yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde edduniya obulungi buli mukusiibulula abantu, obulungi buli mukola kutya mukuyamba beetaavu, obulungi buli mu sadaqat. Zimba obuzigo n'ekigendererwa, sente ezivaamu zikuyambeko okwerongoseza. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Longose muganda wange, Allah nga yakulongoseza, longose nga Allah yakulongoseza. Sente zikola ki? Abo basaali mutero bagamba nti bino sente zebikola. Tova ku nyumba ya Allah. Mutu Allah gwagaziriza dunia n'agikuwa, lwaki wandivudde ku nyumba ya Allah? Sajja yafudde sembatya, yafudde omusajja ddala mu butuufu yali yamanya nti Allah yamuwa. Mumanya Haji Sembatya? Ebbanga lyemmulabidde kuba lwe namumanya, omwezi mulamba ateekwa kubeera Makka ogwa Ramadan, abeereyo nga yeebasa ali mu Kulaani, ali ku haram, omusaga ali mu Kulaani, mugagga. Sente zikola ki? Sente zibeera ku nyumba ya Allah. Asobola okubeera ku nyumba ya Allah omwezi mulamba nga teyeesise, ng'abaana balya ate nga naye gyali yeebase. Mulimu gwegenda kusaala, buli swala, kutuula mu haramu na kusoma Qur'an. Era nze mbadde mulaba mu Ramadan. Haji Sembatya Allah musaase. Sente zikola ki? Sente zikola ebyo. Emizikiti abantu ba Uganda mwe mutambulira, sente zikola ki? Emizikiti, sente zizimba mizikiti. Banna Uganda musaalira mizikiti gy'abagagga. Banna Uganda, la hawla wala quwwata. Ezamu mwatuddeko kuzo. Nawe buli mugagga nja kusaalira ku Fadi Plaza awo. Gwe waguzimba. Naye obukodo bwe bubasaalizaawo. Omanyi wali osaala busaazi n'ogenda, tebayinza kukunyega ku ssente yo. Baba nogamu nga namwe banagomu babe muli bagagga. Ejjammwe giririddawa. Tambula ku ngendo zonna, imwe ab'obusoga, tambula ku luguudo lwaife olwo mpaka oje, oba olijja Kamuli, oba ogiire Iganga, oba ogiire Busia. Buli muzikiti gwe tusaaliramu guliko akapande, guliko akapande. Naye senga mwali mumanyi okusoma Oluwarabu, mwalisomye ngate luno gwazimbibwa ku wakufu ya Quraishi. Muntu eri awaabwe sente tezimala ezo. Naye ne waffe bwafuna emitwalo 3 egya dola, ngati olinawo osobola okuzimba ogw'emitwalo 3 nga tiziizo. Muli mizikiti gy'abantu. Ezizi, la hawla wala quwwata illa billah. Ezizi kwe musena amazzi, ezizi kwe musena amazzi z'abantu bamanya kino, z'abantu bamanya kino. Abagagga nze bamanyi mizikiti ngiringa egi oba 5 mu Kampala, Fadi Plaza ogwo gumu, Wandegeya. Niye Wandegeya mutudde mu ssente z'abantu za Kasule. Negwe n'osaalira mu muzikiti gwa Kasule emyaka 2 naye nga gwe tolina w'olina ddirisa
tolina muzikiti gwolinako ddirisa wabula mupakinga mumotoka olujja ne lujjula omugezi kabanogeko ejemeka abaalo jabbasanga eri kololo mukinya baguyita batya ogwo buli opposite kampalani waliwo essomero awo muvolawo abaala baganda baffe baguzimba wano mu Kalitunsi Masjidu Siddiiki era ogusanga bajjudde awo masha Allah kati waliwo ogwazimbiddwa ekkololo waliko eya strip muwomerwa ogwo ne musukka ono alina amayangayanga bano baganda bange sente ebyo byezikola ki abo badawula abo simanyi baalimu abagendako e Dubai mumanyi ti teriyo muzikiti muli Miranga naye mulowooza tegiriiwo giri mu kapeti misiige bulungi masanyalaze simanyi twala tugende naye wano ne bwe tulisalira mu bbugumu abasuubuzi abegete tolisanga esinga omusiraamu yali gireese nga zitufuwaawo mubeere mu bbugumu lyammwe naye azimba omuzikiti yagulabirira amazzi yagulabirira ki amasanyalaze yagulabirira ogusiiga yagulabirira kapeti yagulabirira imaamu agubeerako tebagala kumanya ate tolimumanya nirako omuzikiti nali ngusimbaawo e Masaka awo nga nikwabo balina obuvunanyizibwa mu kuyimirirawo kwago musiraamu yaŋŋayo naga nti guno tetugwagala oli bwaleeta wirubaalo y'omusenyu nga gyasooba ne mumulaba ng'agireese mumubuuze ya sente mmeka mugisasule tetwagala wirubaalo ya muntu wano nenasi bweyayogera tayagala oleesewo naye gwa biliyoni ya sente na plus era oli ekitenga ogulabeko baganda bange sente eduniya omuntu atayagala emuwangule bino byagikolamu enfaako duniya mugigabe mujja gisigaza eduniya mugigabe mujja kukola kutya ate munange maana kasomaalu abdin bihatha emaali y'omuntu sebuufu tolowoozanga ati emaali yo kogigabye eduniya yo kogigaba mba olwegenda yeyongera bweyongezi duniya tekendeera ogigaba naye tekoleete kubanga fomula ya Allah gyokoma okugaba eduniya gyakoma ogikwongera kati gigabe oyegase nayo Allah agikwongere okokole ni'ma almaalu salih kula eryemaali nga Allah agikuwadde nga ntuufu tobye enzibe lirajuli salih ku muntu ng'omanyi okukola obulungi ni'ma almaalu salih lirajuli salih Allah bawe sente ne mumanye sente bazikola muki mumanye sente bazikola muki mumanye sente bazikola muki mumanye duniya bagikola muki